Lero mwanjuzi Mohamed Kituso kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Okutwaliza wamu embeera y'obudde yabadde ya mukalo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okusinziira ku alipoota zetufunye weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero. Wabula era tugezezaako ne twekenneenya ekifaananyi kikubiddwa ssemugenzi leero kitulaze nga Sserwandula mpewo ebbiri emu ng'eyitibwa St Helena ssaako neyo eyitibwa Maskalen ezisangibwa eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa zibadde zinafuye katono. Era ekyo ne kiviirako omukuubo gw'enkuba okusenvula nga guddamu ebitundu bisangibwa ebuggwanjuba ssaako n'eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. Era ekyo ne kireeta okukendera kw'enkuba okutonya katono mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wabula era bwe tulaba ate ku mbeera y'obudde nga bwekedde mu nsi yattu, omusana gukedde gwaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wadde nga zigenze okuwera ssaawa nga 6 ez'omutuntu, enkuba ebadde etonya mu bitundu ebimu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale okugeza nga Entebbe, wabula ate ebitundu by'eggwanga ate byebisigadde embeera y'obudde ebadde ya kizimezime. Era bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba mu nsi yattu, ku makya tusuubirayo olufuuyirize mu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale, so nga ate eri mu Karamoja tusuubirawo omusana okwaka, wabula ate ebitundu ebisigadde otusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu. Wadde nga tusuubira embudde eno okukyukamu katono mu biseera eby'olweggulo, tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu eby'omu Arua ssaako n'ebyo ebiri Soroti ng'okwebizira Oderi Mutoro, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebyo ebisigadde era n'otusuubira omusana okwaka nga gukubakwamu. Awamu n'ebbugumu okutuuka ku Celsius 27 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala, so nga ate eri mu Karamoja 32, okujjako eri mu nsozi z'omukabaale 24. Gweno munnange neyesunga okutambulako mu bibuga ebimwe ebisangibwako ebunayireyo, tusuubirayo enkuba okutonya mu kibuga Addis Ababa awamu n'eri mu Johannesburg, so nga ate mu Arusha yo tusuubira omusana okwaka awamu n'ebbugumu okutuuka ku Celsius 26, so nga ate eri mu Sydney ngamba eri Australia yo tusuubirayo enkuba okutonya awamu n'ebbugumu okutuuka ku Celsius 20. Ebisingako ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'okulabawo ku lutimbe lwa Star TV mu nnyonyi y'eggwanga. Sula bulungi, weeraba.